empologoma ya Buganda ekifundikwa kyaffe ekitikkiro kyaffe yono pulezidenti gw'asitudde weewaawo kubanga Wambogo ab'embogo ebakongojja Ssaabasajja Kabaka maasomoki tweyanzegera sabo kitange mu mbeera eyo First Lady yakutuusaako maama Nnaabagereka Sylvia Najinda maama ab'Emusu n'omufumbo embuga mu kiseera sabo kitange twabadde mu Bulange ne tuba nga tuteekeddwa okukiika embuga kitegeeza kuwagira nsawo etambuza emirimu buli mwaka. Kino ekiwandiiko kyekya Zaake Francis okukakasa nti awagidde ensawo y'Obwakabaka ate ataddemu ssente empitirivu zino tezirabikalabika ku mikolo era tweyanza nnyo tweyanzeege sebo kitange kiwandiiko kituufu kiriko emikono gyonna weewaawo bwe tubadde tufuluma ne batulaga ekiwandiiko kino ky'amannya ag'ataata tweyanza nnyo tweyanzeege ekyaffe ddala kitange bwe tubadde tuvaayo ne batujjukiza nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda mugende mu kiyimbe nga mujjukize abaana kyebitundu 5 temukimuumuunya okuva edda nedda abazira abatusooka ffe abaana ba leero nze nayimba ntya ne sitenda ne Katonda omulungi ow'ekisa kitange tukiyimbe n'abaana bakiyige tutegeere nti kyava dda kati no bwayogedde nti oli munangole nadde nakubuuza sebo kitange onoonyeza kikale kitange tulina amasaza 18 eno tuli mu ggomba kwe kwagala abantu bagajjukire nga bagategeere nti Koki ali mu Buganda Bugerere Bululi byonna biri mu Buganda munnange kyonna mukikole naye amasaza gajja sigala bwekatokigamba kyonna mukikolo ogamba nze abeŋamba babaawo nga bawulira bambeka abali wano bamanyi tebawulidde nti pulezidenti ajja kubaako tuusa walya ensalusalu zaabo naye nga bo bananzunga jo babadde mufiikiro bayiga kati balye byonna babegayo sebo kitange bwe tumaliriza ensalusalo abaana abalenzi mujje munone ebintu bino tuba tutegeeza nti Obuganda bugumidde Ssaabasajja Kabaka ku Namulondo kwali tugamba nti awangaale tuzaako ebika ebikola Obwakabaka olwaleero tuli wano lwa bika 2 tuli wano olw'ekika ky'effumbe ekituzadde n'ekika ky'ennyonyi kitange kwetuleeta ekika ky'effumbe ensolo eyo ennungi eyebbirwa Bridget ate nga Zaake wasiimye netusaba kituuke mu maka muno kibeeremu abaana balenzi mujje effumbe ero lirage nnyo kubanga bazzukulu ba Walusimbi kitegeeza ssente bw'otwala ow'effumbe oba ogenze kugaggawala ate bw'osangibwa oyina times 4 times 10 times 20 richer richest kitange ffe tuva mu kika eky'ennyonyi tuli bazzukulu bambaziire buli mu mukyaggwe yennyonyi ennyanga eno wali banyonyi abuuse mukyambadde mulimu engo bampa omuggo newerekere kitange kyekika Zaake Francis mwagwa nakyo kizze mu maka muno kibeeremu olw'okuba nti tuzaaliddwa ne tuyingira mu maka tweyanza nnyo tweyanzeege kitange bwe biggwayo bwe bityo tuba tugamba nti awangaale nnyo naye olw'omutima gwe mutulaze naffe batubaddize okulina n'omukulu ataddiza wakyolinaamyaka y'envumbu omwana omuwala eno gitwale ebeere mu nnyumba ya mwannyoko buli kiseera atunulengako ebikubiriza okuddayo okuwagira ensawo y'Obwakabaka bwa Buganda yenno si wakubiriza kubanga ate eri mukulembeze kale kitange tweyanziza tutikkula naffe tweyanza nnyo tweyanzeege kubanga nze nakulembedde naye ate waliwo wekituuka nga waliwo okusokkako eno tulina ekibiina ekya National Unity Platform kumpi kyonna kuggwayo okuleka Secretary General gwe sinnalaba naye omwogezi bw'abaawo pulezidenti nga waali n'abalala secretariat neeke members n'abalala kiba kitegeeza nti kingi nnyo wano kuba n'ababaka ba paalamenti webali n'olw'ensonga eyo n'ebibiina ebirala webiri nga DP ababaka awamu webali kweno omwogezi abaddewo era mu muntu webaliza buli amulabako mwami Lubega Mukaaku tuli naye kati sijagenda ngamba nojjola bwentyo sikyabuvunanyizibwa mwami bali mu ezo saakwaniriza kusanyusa ennyo kulaba
kwagalako ekintu ekikwogeza maanyi okanga n'atambye kanza nabadde neebuuzamu ekibuuzo wano nti kyandirabise kitya nga wayiswa mufumbiro ali mu studio ng'atudde alwali lukwago ng'ebyatukwa ku lukwago bitukwa ku nze nkulayirira singa oluba bakyalusika buluzi olwawayiswa yali ajja muva ekikonde omusongesonge mweyo mwaikanishuti yakukira kale ngene maaso ngenda kusaba ye omwogezi w'ekibiina mwami Joel Senyon ajje oyo nadduli yavuganga tanka eno wamma kyebava bamulagira akasatu akati taata Bridget olwomukaaga oluddako tugenda mu kyaki era father wona azze wano kubeera nga mujulizi byonna biwedde agende bagattibwe oye father atwala gwana zaake wasabira ne mitiya naawo wonna kyokola nga wali father kusanyisa nnyo okubeera naawe kakati taata olifuna batututte Bridget ensonga y'amazzi ate ereme fuuka kizibu ngamuginogete eddagala kitange n'ensonga ey'okunoonya muno omusunda naye tugigobye mu maka wano ibe ebadde ekyaliwo tuleese ente ezibulako wiikisi 2 okuteekawo ennyana kati kitegeeza mu wiiki 2 ova kati ennyana ejja kuba ekitegeeza muleese ente ziri mu kiseera ekimenya oba bwekityo naye just in case kati si wiikisi 2 sinze yaziguze ataano olwo naye tomunenya kwanza ebyogedde singa eweza omwaka nga tennabakolaki tennaza infact webewezeza omwaka yita veterinary doctor agikebera eyinza okuba nga eyifunyemu obuzibu ng'ena entumbi naye nga taata weziri nenakabege 2 tusaba ofune omuntu naffe tufune owaffe agende kubanga tezimanyiddeeko kuno oyinza okugenda okuddamu tunula nga ziri kulwe Masaka ziyingidde Lwera kale katufuneko omuntu omu wano agendeyo kalambule ku bisolo byaffe ebyo taata tusaba ezo zetuleese kuleme kuvaako ennyama yankya ennyama yenti tugireese era naye tubadde tuleeta namba naye ebuukiddeko wali nga wakava bayitawo batya ova empiki nokkirira tawuni gyosooka osanga obaddewo abaakadodi neyeekanga nebuuka ku motoka neyingira akasaka nemugulayo bestimani yatukuse n'agamba zaake tetuswalira ku buko n'agikwata yesikaasika kakananga ekisambi kikoze eki kiweekuseeko kati bwe mulaba ente y'amakulu 3 kuno atuma nti kyekitundu kyeri mukirye yammwe enambanyeetawona anti ejja ewunyira paka nga kuleeti ezo zonna oba lunaaba lwakuna wiiki ejja oba ggulo lino oba nkya webiddako genda lwaki tebamireesewo bwe mbadde nyanjula entebe mbireese ntya era bwe bityo kale yensonga eyo weebalesewo tusabye nayo weebale sebo kitange bwe kusembyayo ekita kino kifuuse kyami wabiri kyekyenjogeza ate kyekiwasa so bwe kukikuleetera mu maaso go taata nakyo nsaba okisiime eyanziza abaana munone emmeeza yaffe eno bw'omala okwetikkula enkata egwa tusudde enkata mu maka muno lwa Bridget tebangayo omulala asuula enkata ku lwa Bridget ffe tuli banyonyi tetuzannya bingiddemu obutiisatiisa otatiisaamu ate olwa mu ntebe golooza singa Kyagulanyi tebamutiisa singa omutaka waali naye tebamutiisa naba waali ate naffe n'atulangira akatengo akatengo kabakwata ati sebo taata ebingi bidde wasaate yaleese akole nga ayingiza taata ebirabo byo bayingize toyanziza nnyo okututikkula kale bamiriza ebigambo byalyango mukulu kubaddeko omwanyeko omweru yabaddeko obugowegowe okugino wembanga nsiza ojjukiranga enkoko zennaku wenyingi bweziti twala
onkubanga ejjinja nga ndi mukunyu wali oba mufene omanyanga nti yenze yakuwa enkoko 5 10 7 tweyanze nnyo tweyanze sebo taata tusaba tutuuke kawali taata weewaawo tumuwensi